Omanyi bannayuganda muli bakujjukiza naye ani ajjukira ebigambo Honorable Geoffrey Rutaaya bye yagamba Speaker Anita Anet Amongo ono ng'amaze okuyisa etteeka ku mmwanyi ono yamutegeeza n'amugamba nti ky'okoze okoze kikolimo weekolimidde kino kigenda kukukwata kikwata abaana kikwata abazzukulu n'abooluganda bo bonna mpaka le mulisaanawo. Wuliriza ebigambo ebyo. Patriotism, yet you are not patriotic. You pretend like serving good food, yet you know very well that you have poison in that food. You know the curse you are creating for your family. You know what coffee means to most of our families. Why are you serving one person instead of the whole country? You mean you don't know? You mean you don't know what you are doing? We know that you are serving poison, pretending that you are giving us good food. Anti kaakati olwo AK Master Kawandula Bigambo Pro Max abamaze okubeera nga akalira mu ntebe era nga asimbudde n'ebigambo Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa ono nkutegeeza nti ntambula naye buli lunaku olukya ku nsi kuno ng'enkuyege kyankubira enduulu kubanga ono yasoma edduwa eyo eyamba bannansi ebule n'ebweya. Kaakati no mukwano gwange mpuliriza ngenda kukusaba n'obuwombeefu nga tetunnagogenda mu bujjuvu gonna osooke vidiyo gimpere ekigalo osooke ogintereko ekigalo obanga bw'ogiwadde ekigalo olwo information eno egenda kusaasaana okubona ensi yonna ng'oggyeko ne Uganda yokka. Kati bakwano bange mwenna bali munda mu ggwanga erya UK n'amawanga amalala gonna muganda nkakeeto nga gwakulembedde mama Switzerland ebigambo bye bino mbatumiddeko nnyo. Kati wuliriza ampuliriza olunaku olw'okwasajjo twalabye ffenna lwabadde lwaggulo nga Speaker omupya alondebwa wabula mu kulonda Speaker omupya ono eyamaladde okubeera nga yalondebwa wadde ng'olunaku olw'eggulo beefudde abalonda naye nga kuno kwabadde kulangirira bulangirizi abantu babadde bangi ababadde ekkololo wabula mbabadde ekkololo waliwo ebigambo byonna okubeera nga otegeera obanga omanya ebyabadde ekkololo mukwano gwange mpuliriza osobola okubeera nga obitegeera bulungi nnyo. Oyo omusajja gw'olaba yamanyikiddwa nga General Moses Ali ono tewali atamumanyi. General Moses Ali ye musajja ampuliriza eyayitawo n'ajja mu Parliament nga tavuganyiziddwa era nga ebyokuvuganya bino byagaanibwa luwaatu misanateke mbutalina kubeera nga avuganyizibwa eri mu kitundu ewaabwe wabula nga ffenna tukimanyi nti munda mu Parliament zonna ng'oggyeko eya Uganda ne Parliament endala zonna okwetolola ensi yonna omubaka abeeramu n'emirimu nga ebiri oba esatu gy'alina okubeera nga akola. Ekisookera ddala ono kwe kubeera nga ajja mu Parliament n'ayogerera ab'ekitundu kyakiikirira n'ategeeza Parliament olwo ne basobola okubeera nga bategeera ebifa mu kitundu kye. Ekyokubiri ono alina okubeera nga ayimirira mu Parliament n'asakira ekitundu kye okubeera nga akisakira ne bamanya nti ekitundu kino twagala kino twagala kiri. Kaakati olwo oyo mbaka n'abeera nga afuuse omubaka ekisigaddeyo ndoza ku kubeera nga ono afuna omusaala ogw'okukolera abantu be n'ensi ye. Kati wuliriza General Moses Ali nga bw'omulaba ye musajja eyalabulwa abasawo ne bamugamba nti wokyagala okubeera nga owangaala okulya ku mmere ebyobufuzi munda mu ggwanga erya Uganda bino byesonyire ddala ng'embwa bwe yeesonyiwa enseko wabula omusajja ono babimusibamu babimulemezaamu nga wenjogerera ono buli lwabako kyagala okwogera talina kigambo kyasobola kubeera nga afulumya. Ampuliriza musajja wattu atunula butunuzi era ono gw'olaba ekyandibadde nga ekikulu kyasobola okukola musajja wattu kwe kubeera nga akwata akatambaala nga bw'okalaba n'akagaaya bugaayi oluvannyuma lw'okubeera nga ataasa amalusu gali bambi okubeera nga gayiika olw'ekirwadde kye yalwala mwenna kye mwamanya. Kakati nno ampuliriza njaga nsooka nkutwale mu mboozi eno. General Moses Ali waliwo amagezi agaleeteddwa ampuliriza ono nga basazeewo bamugye mu Parliament wabula bakwate omuntu yenna ow'ekika kye oba muganda we oba mwannyina oba kojja we ajja amukiikirire kubanga kimaze okukakasibwa nti ekifo kino gavumenti yasalawo eya Uganda kya General Moses Ali. Kakati nga ye bw'atakyasobola bw'atakyasobola okubeera nga aweereza nga yamba ekitundu kye wabaddewo enteeseganya oba enteesa ezizze nga basaba bamukwate bamuggyeyo wabula ekifo ekyo kisigale mu mikono gya famire eyo oba mwana we oba muzzukulu we oba kojja we oba kizibwe we oba kazini we ajja akiike naye bayitidde okuswaza ensi yaffe. Kifaananyi kikyalaga ebweru w'eggwanga nti oyo mubaka wa Parliament. Katubigende balamusizaako nnyo mwenna abakadde bange banyabo ne bassebo. Olunaku lwaliro njagala mu kusharingira vidiyo eno njagala buli muntu agiraba gisharingira abantu 100 at least etuuke ku President Museveni. Nina okusaba kwange gyali President Museveni bampita gifo njagala kusaba
nsabe ne Ssaabalamuzi Chief Justice wa Uganda, nsabe n'akulira akakiiko k'ebyokulonda Justice Byabakama, naawe kennyini oba oli awo ne CDF w'eggwanga lino, message yange ne bagibasharingire batuukeko. Njagala mukozesa obuyinza obubaweebwa ssemateeka nga gwe President w'eggwanga, ekifo kya Moses Ali kibeere kya famire kimuweebwe, nga ye gwe baagala ba famire gwe bateekawo okumala centuries nga 4. Endagaano bannayuganda tujja giteekako omukono, naye omwami ono mumujje mu kamera asigaze ku kitiibwa kye ng'omuntu, kubanga ebintu bibiri ebibeera mu mubaka wa palamenti kubeera kuteeseza bantu na kufuna musaala. Ekyamazima President Museveni omwami ono takyasobola kuteesa. So mweba mwine endagaano gye mwakola ng'omuntu, tukukkiriza nga bannansi. Niyo kiba kyetaaga tujje tufukamire wooli, tujja kujja tukukkiriza nga bannansi. Kwati ekifo kya Moses Ali ogifule family property. Abantu bano babeere nga bajja nga bafuna omusaala okusinga okuweebula omusajja omukulu ono buli lunaku. Moses Ali alina abakamwana, alina abaana, alina abakodomi, alina abazzukulu, alina abafamire n'abantu abadde bamulabirako ng'ekyokulabirako. Ekyamazima oli bw'owulira ng'oli akyogera oyinza okitwala ng'engeri y'okumunafuya oba okumulengezza, naye kiruma nti ebyo byonna bye mwagala afune mubimuwe, ffe tukkiriza. Ekifo kye talinayo baana, mufuneyo omwana ow'obulenzi omu, mumuwe ekifo kya taata we, mumukolere endagaano ya myaka 200 ng'eggwanga bakigazeetinge, ffe tukkirize nti ye asasulwe ekyo, okusinga ekitiibwa ky'okuggweranga mu kamera. With due respect, President Museveni, ddala omusajja ono akola ki mu kamera? Kubanga takyasobola kuteesa, takyasobola kuwandiika, takyalina kyasobola kuwandiika. Lwaki tebamukuumirako mu kifo ekimwewaka? Mwene mumuwa omusaala gwe mu mutima mulungi, n'ekifo kye bakirizavinge nga kyo tekyesimbibwako. Abantu babeerewo nga bakimanyi nti ekifo kya Moses Ali tekyesimbibwako. Then mukwate omwana we oba omuzzukulu mumuteeke mu position eyo. Bwe mumala omuteekamu eyo position, bano bannabyabufuzi babeere used nakyo nti ekyo ekifo kya famire ya Moses Ali ng'endagaano yammwe bwe mwagikola mugituukirize. Naye nze kyenjagala osaba ng'omuntu, ng'era omuntu alina abazadde, nkubamu akafaananyi ng'oyo taata, mutuyambe mumujje mu kamera, kubanga mugenda sanga abaana nga bamulaba ku TV batandika omuzannyamu omuzannyo, ate bazadde b'abaana abo mubakwate mubateeke mu makomera. Ensi ekulira ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu, mugenda sanga abavubuka bazanye comedy oba baze mu comedy store bamuzanye mu comedy, mubategere ku mulyango mubatwale mubagalire. Obuzibu mmwe yamala musike emyaka 6 Budi mukaka ngono kwana mu President Museveni ndi mu myaka jaba edi mutwe Gaddafi basmart wa Bobby mu myaka jaba Joel Senyoni myaka jaba waisa mufumbiro je myaka Museveni yayindi musiko alwane okuwamba esi yafe kana buje myaka je nyingi era je bakoledde ki je betabidde mu ofuzi okulwanira esi yabo okulinda emikono gya Museveni yagiwamba yabatadde makomera mujje mu kamera lwa kuba muyekera tatulugulizwangako tatebwakako mu safe house tata kyonna kyali kimukoleddwako nera akyakola abaana b'eggwanga Uganda naye abibakola kyekisinga okunuma singa bibadde bikolebwa omuntu afaanana nga mulaba Bobi Wine waligamedi akyalimu embavu naye onaakulukuse bw'ati
bwabanga waliwo awetaaga signature ye goli mukwala ne Bobi Wine ne mutabani asinga Bobi Wine myaka 10 na yali mukawuna Bobi Wine wafuna omwana bamusobola kutegeera akulaminga signature ya taata we abeere ng'agiteekako naye kiswaza nnyo okubanga olaba omusajja omukulu mumutajja ate no mu maaso bwe mumutuuza ali akatambaala aluma akatambaala akola bwati ekyamazima kiina engeri gikitta ekifaananyi kye ng'omuntu naffe ng'eggwanga muyinza obutayagala kiwulirira ne munyiiga naye no message si yammwe balabye eno ya President Museveni era asaba emutuukeko omuzeeyi oyo bamugye mu kamera etteeka liyite justice ateekeko omukono justice aliseeko omukono gwe oliseeko omukono n'owakakiiko k'ebyokulonda justice Babakama agende wali aseeko omukono nti ekifo kya Moses Ali tekivuganyizibwa naawe oseeko omukono oba oleeta endagaano gye mwakola nayo bagigazetinge nti eyo endagaano egamba Moses Ali ebyasa 2 gy'emyaka 10 bimeka 2 we are okay with it dani okumuteeka mu kamera okubeera nga bamudisrespectinga mwe muyinza okuba si bwe mukiraba naye nze endaba eyange yeeyo nze gefo kale katukomewo obutereevu nnyo ampuliriza nga tumaze okubeera nga tuva ewa General Moses Ali omusajja ampuliriza gwe sikyayagala commentingako nnyo kubanga ono alina ebizibu ejjukira nti omusajja ono abadde minisita okuva ku myaka giri egy'aba President General Idi Amin Dada Field Marshal era ono abaddewo nnyo ne ku mulembe gwa Milton Obote Kawenkene Milton Obote era ono yaliwo ku mulembe gwa Yusufu yaliwo ku mulembe gwa Lule Tito Okello Lutwa ne General Kaguta Museveni ono nga gavumenti zonna zimusanga amoga ng'atemya era ng'ezisinga ono yazisavinga mukakati nno olunaku olw'eggulo waliwo ebigambo ebyayogeddwa omubaka amanyikiddwa nga Nkeretanyi Yusufu era omubaka ono nakutegeeza akiikira abantu b'e Kalungu East wabula ebigambo bino byakutte bannansi omubabiro ne bibeera nga ebigambo bino byakutte omutimbagano era buli munnayuganda yenna bwe yabadde abivvuunula bibwe yabadde abitaputa bubwe yabadde abitegedde bubwe era bangi baavumye omusajja ono bamwambalidde kyokka ate bangi batendereza omusajja ono ne bamuyozaayoza n'okumwebaza olw'okuvamu ebigambo ebyo ebyekisajja kikulu kakati nno ajabwakedde olunaku olwaleero ng'omusajja ono kimaze okubeera nga kimukakatako ono yabadde alina okubeera nga avaayo atangaaze ensi kubanga naye omutimbagano agubeerako era omutimbagano agulaba kakati nno okuleka ejjinja nga tolivuunudde ate nga guwa litaddeawo abantu ne basigala nga beebuuza abalala nga beetunuza kyamulinga salamba eri ensenke nga gwe nnyini by'owooli olina okuva n'otegeeza ensi kiki kyobadde otegeeza mu bigambo bino kakati nno omubaka ono Yusufu Nsibambi Yusufu Nkeretanyi owa Kalungu East si Yusufu Nsibambi Nsibambi nedda edibya mukene oyo yali mubaka oweeri ampuliriza bitundu ebyeri emawokota era ng'ono abatuuze baali bamugoberera kakati bamuvaako dda bamusuula mu kasero gwenjogerako ye mubaka omu ku babaka abato munda mu palamenti y'eggwanga erya Uganda era nga gwe mulundu gwe ogusoose okubeera nga agendayo era ono yavuddeyo mu bigambo binaategendereza General Museveni okwewaayo ne yeesaddaaka n'asaddaaka famire ye okumala emyaka 40 ono ng'akulembera eggwanga Uganda manya ng'afuga eggwanga erya Uganda kakati nno ono ebigambo byayogedde byamuzaadde ebitukula amaka byazaalira ku nsiko naddala abo abawagizi b'enkyukakyuka lukulwe munda mu ggwanga erya Uganda era ng'ono kyabadde kimukakatako okuvayo ajje annyonnyole kiki yabadde ategeeza bwe yabadde wali ekkololo mu maaso ga General Kaguta Museveni ng'amuwaanawaana ng'amutendereza n'okubeera nga ono amusuutasuuta kakati nno Yusufu Nkeretanyi yayongeddeko n'ategeeza nti yabadde azze ng'ayagala n'obubaka bwa paaliyamenti buweebwe muganda wa General Kaguta Museveni amanyikiddwa nga Honorable Sodo ono atwala constituency ey'eri emawogola mu disitulikiti ey'Essembabule wabula n'agamba kyannaku nnyo yasanze bamaze okubeera nga balonda omusajja sipiika nga bamaze okubeera nga bakola ki bakuyita kusemba omusajja sipiika nga kyalina okukola kwe kusemba ku bwa deputy speaker era ono yasembye omusajja Sodo muganda General Museveni naye ajja aweereze mu gavumenti ya muganda we mukulu we olwo babeere nga famire yonna esobodde okwesaddaaka ono yabadde ategeeza ki ono kyayogedde kyabadde kyeki kyekibadde omwokinga first family no byenayogedde mazima because kinajjukirwa njagala nkujjukizeeko myaka si mingi emabega President Mwami Museveni yavaayo n'agamba nti some of these opposition MPs say that I'm greedy
maybe I'm greedy for sacrifice. Nti neewaayo nga saddaaka. Ebigambo ebyo bijjukira. So since he quoted, like I can quote him, he said, I am greedy for sacrifice. Nti nina omululu gw'okwewaayo nga saddaaka. Nange nentula ne ngamba ddala kituufu kireka waliwo ekitone eky'okwewaayo nga saddaaka okuva mu famire ye mutusaana tugyebaze. Kwa mu reality ddala bw'aba yeewaayo nga saddaaka. President bwe yagamba. Emyaka 4 niwaayo nga saddaaka n'awaayo mukyala we n'amufuula minisita wa Karamoja kati abadde minisita wa education. Tabani we n'amufuula CDF. Mukoddomi we ne muganda we baadvisor n'abalala bangi. Zinengezaako okubalaga nti oba oli awo kusinziira buli kimu bwe kyabadde temwerowoozezaako kusaddaaka muntu mulala mwalowooza baweddeyo. Kambalage Parliament erimu ababaka abapya ng'ate ffe bangi waliwo ava mu famire asobola okuturepresentinga nga ffe ababaka abapya ffe abangi. Ekyokubiri population y'eggwanga era ensonga ezo naziwadde erimu abantu abasoba mu bitundu 8 ku buli 100 nga wali wansi w'emyaka 4 naye mu famire emu muvamu 46 ali kumpi nnyo ate nga ku bifo ebiriwo muyinza okubanga mwadde mugaba temwakirowoozezaako nti tulinayo waki owaffe. So nze nga kyenabadde ngezaako okola ki okubalaga neŋŋamba no just it was unfortunate nti yabadde alina okunsekondinga by the time wenagenza opresentinga kubanga candidate wange yadde alina okugenda ku bwa speaker. Candidate wo Sodo yadde alina agenda kuba speaker naye natuuse ekikeerezi nkutuuka ekikeerezi nasanze bamaliza okunominatinga Norbert Mao. Neŋŋamba kale tezifudda dda na Lusoggo kagende wali kati candidate yabadde Sodo naye nga twakkirizganyiza naye before. Of course setaga kukanya naye buli omu wali mu parliament osobola okubeera speaker wabula wali wakunominatinga gwe novaayo nokkiriza oba nokola ki nogaana nange omulala asobola okuvayo nampaayo nafuna nesekona nezivaayo nenzikirizasekendawo Maseruka yabadde agenze kufuna kyakulya ng'ate sitegedde nti agenze kati n'ekirala okubalaga twadde twagala tubala mbalage nti abantu bano abali mu NRM Mwami Museveni tebakwagala mubuliddwamu n'avaayo kusekondinga mugandawo tebakwagaliza so gwabadde oyagaliza Mwami Museveni nabadde nkwagaliza kubanga mwe musobola okwewaayo nga saddaaka nga bwe wayogera mulina omululu gw'okwesaddaaka kati noono musaddaaka naye ate bano lwaki tebasobodde kukuwagira era bw'aba gyali kyemmanyi ndoozi yakikubyemu kottooki n'agamba abantu bano tebaagaliza famire yange kubanga muganda wange Kirota Junior Yusuf Nkeretanyi mbaka Parliament wa Kalungu East. Deputy Speaker Honorable Thomas Tayebwa ye yalondeddwa nadda mu bigere ebya Honorable Thomas Tayebwa abadde Deputy Speaker mu bufunze ono ekifo kino yakisigazza wabula nga mu kusigaja ekifo kino ekibadde Deputy Speaker ebigambo bingi ebyamwogeddwako ebigambo bingi ebizenga byogerwa era ono bamwozayozezza okufuuka Deputy Speaker wabula kigambibwa nti naye ayina enziro zazzaakola wabula nga azikola azisiimuula ayina bingi byazzenga akola nga bino birimu obukenuzi birimu okutta ensimbi ey'omuwi w'omusolo wabula okusinziira ku musajja ono agamba Honorable Thomas Tayebwa ye dwakuba ava mbalala naye ng'ono alumiriza nti byonna sipiika Anitanet Amongo byabadde akola omusajja ono naye abadde abinamu omukono kakati nno omusajja ono bwe yamaze okubeera nga alondebwa ku Deputy Speaker oba Vice Speaker oba Deputy Speaker bamwozayozezza wabula waliwo ebyayogeddwa bye njagala okusooka okubeera nga nkutangaaza obiwulire ng'ono ayogedde ebigambo bino nfanfe nnyo abadde ku lusegere nnyo aludde mu Parliament emyaka giweze asaavinze abadde munnabyabufuzi okumala ebbanga emyaka n'ebisiibo mu gavumenti eno eya Mwami Museveni era nga ne wenjogerera omusajja mwogezi wa mutunulizi wa nsonga za byabufuzi munda mu ggwanga erya Uganda wadde nga active politics
agenza amukendeeza yasigalawo ng'atunulira ensonga n'okkuba ttooki mu ebyo ebigenda mu maaso beppo n'ebyo ebamaze okubeera nga biyita ono n'agatta n'ageraageranya. Kaakati nno Deputy Speaker ampuliriza olunaku olwaleero tebamutalizza mwana ono naye obuzwina bwe abasajja bamaze okubeera nga babwanika nga bagamba nti ono lwakuba mwana wa munju mwana w'emmanga era nga kigambibwa nti ono si ye muntu abadde omutuufu okuddizibwa ku ntebe eyabo Deputy Speakership okusinziira ku byazze ng'akola okubba ensimbi mbu ez'omiwu w'omusolo mbu n'okuba nga yeejalabya mbu ku nsimbi ey'omiwu w'omusolo. Kansooke nkujje wa Hajati Nakalembe owulye sipiika ono ebibye naye byandimwonoonekera. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Congratulations, Thomas Taiwo, for being elected Deputy Speaker of Parliament. Thomas Taiwo, I heard you saying you have forgiven me, that you sent me a message forgiving me. Maybe you don't have that on your phone, but that aside, Satan cannot forgive an angel. You have abused public funds. You should have been under house arrest with Anita, but because you are from the chosen tribes, you are out large there. You are cheats. You forgive me. I serve the living God. I don't serve human being. I serve God. I speak for justice. Let me remind you so that Ugandans can also forgive you. In May 2024, you picked a helicopter hired by Parliament of Uganda. You went to Western Uganda. You called for the military helicopter. They said it is 7 p.m. They cannot fly. That helicopter is late. But to show power, because you are with 3 girls with big nyash, you called for the second helicopter. That helicopter crashed because of bad visibility, and you could not listen to the pilot's advice. You caused Uganda government 3.6 billion shillings because of having a high libido and showing political prowess. This is on record, and the taxpayers are suffering. There are no medicines in Koboko Health Center, no medicine in Kashari Health Center. People are struggling to pay school fees, and you steal public funds with impunity, and then you come and say you have forgiven me, who has not stolen. We serve the living God. Uganda is here. We are watching. You better be friends with Ugandans, because this regime will definitely end. And you are a young man, and we shall look for you. Those houses you have built in a normal government where some of us are presidents will be nationalized and given to the poor people. So I wish you well in these 5 years as a Deputy Speaker. Stealing has now been made a very risky business. You have stolen yours, you have kept in the pocket. We wish you well. But the God who made this world, the God of justice, the God of our ancestors, will pay you for playing with taxpayers' money. When teachers are earning 600,000, they will pay you in a currency deserved. I wish you well. I don't know whether I've forgiven you, but I wish you well. Deputy Speaker, Honorable Thomas Taiwo, ebigambo bibamwogeddeko byebyo. Odongo oto talina bigambo birungi eri Deputy Speaker ono, Right Honorable Thomas Taiwo. Tetumanyi oba bino bigambo butuufu bwabyo wabula ng'abyogedde y'omu ku bantu b'osobola okuggyako hadithi, kubanga abaddewo nnyo mu Parliament y'eggwanga erya Uganda agibaddemu, akiikiridde abantu, era nga n'abasajja bano ababadde ku mwanjo nnyo, kitegeeza abamanyi bulungi nnyo bye bakola mu nzikiza, era asobola okubeera ng'afuna access okubeera ng'abitegeera. Kakati nno wadde nga bino bigenda mu maaso, waliwo ebigambo ebyavayo ne byogerwa omusajja amanyikiddwa nga Andrew Mwenda, era ebigambo bino sigenda bikomentingako nnyo, wabula waliwo bwino aleeteddwa ku nsonga ze zimu ku bigambo bino eby'omusajja oli General Museveni
ate bye yamuddamu ku Twitter n'amwambalira n'amwanukula nga Andrew Mwenda amaze okubeera nga atwitinga. Kaakati nno tebyakomye awo, ebigambo byayongedde okulanda era ng'ebigambo bino Mwenda byandimuzali ebitukula Makayi byazaalira ku nsiko olw'ekigambo ekimu kye yawandise oba oliawo ekitajja nsa naddala ku muntu ng'ono ali mu ntebe ey'eggwanga erya Uganda. Njagala nsooke okutwala mu mboozi eno naye ogitegere. Nakutegeeza ebigambo bino byonna tulina ensonga lwaki tubeera tubikuwa obitegeere obimanye osobole obeera ng'otambula n'okumanya abantu bano bennyini bo beeyisa batya. Abaffe Andrew Mwenda okuvayo n'awandiika ebigambo bino oba n'ayogera ebigambo bino ku Jenerali Kaguta Museveni n'atakwatibwako n'atasibibwa kabadde byabadde bigenderere bwabadde bubaka nga butume nti genda okole bwoti ne bwoti nkudde mbwenti oba sikuddamu tulabe public kiki kyegamba. Katukire buterevu mu nsonga zino nazo tuzijje mu ddiiro ate tukomewo tutolontoke mu nsonga endala. Muganda Nkakeeto nkutomeddeko nnyo. Mwenda yagambye nti President Museveni yawutta that is Senile. Nenzijukira mu President wa Algeria agambibwa nti yali akulembera paka mukululira Kaliba nti naye lwali lumu ne bagenda ne bamuyita bayidibe ng'ali waka ne bamugamba oyina abagenyi mu ddiiro bali awo ng'ajja akumba bute talina kyayambadde. Akasitole Headmaster wange ekitanteiru school Haji Swaibu Mutebimbazira yakatunyumiza ne bakola ku baga muzeyi ddala akoze eki awusse. Omulala ye Mugabe nina wane ekitabo kya Martin Meredith The State of Africa Since Independence. Katabo kalungi nnyo awandiika n'agamba nti Mugabe yagambako Zimbabwe is mine teyogerwako. Omulala yali Emperor Haile Selassie owa Ethiopia. Omusajja oyo yali afugidde emyaka egisukka mu 5. Omusajja oyo taito ye yali Rastafari. Yagenda ke Jamaica ne bamusinza. Abajamaika ne baga tulabye Katonda eddiini y'abarasi oya abarasta bwetyo nebeera basti e Jamaica. Omusajja oyo yalwana ne colonialism abakoloni Italy Mussolini yalwana nabo n'aba defeatinga era mu African says teza colonizingibwa. Ethiopia ne Liberia America, it's a creation of USA company wajitanga American colonization society eyajja abaddugavu mu America ngebaza mu Africa yagula we Liberia. Omusajja oyo Haile Selassie yazimba leerwe yazimba amagye aga Ethiopia yatandikawo Air Force ne Ethiopian Airline gyolabako leero. Yali mu constitution ya Ethiopia bamuwandikako nti is the elect of God era a direct descendant of King Solomon and the Queen of Sheba. So nabanga his rule was divine. Actually ne birthday yabanga public holiday. Si yeka abakulembeze b'ebiseera ebyo bali bakikola. Selassie yali atudde meeting mu cabinet meeting nga yalonze minister omupya wa works. Naye abatudde mu cabinet meeting n'akyuka bwati n'abuuza bodyguard we mu Lunyankole olweyo lwe bayita Amharic. N'agamba ng'abuuza oyo musajja yaani. Namugamba oyo minister wo wa works omupya gwe walonze. Olulala Mobutu yajja nga azze mukyalira. Bwe yatuuka era bali mu meeting n'abuuza bodyguard weera mu Lunyankole nti oli yaani. Agaye Mobutu yazze tukyalira mugenyi wo. Yakola obutendo bungi bambi. Naye bambi ebintu byamusukkako. Omusajja yali ow'amaanyi, omusajja yali hero, omusajja omulonde wa Katonda, direct of God. Nabeerawo olutalo n'enjala y'amaanyi nnyo eyo mu Ethiopia.
kati ne bambi ngatawo bye bamugamba si yali in charge. He was not in charge. Abana tebalina kyakola, abadag amaje munda ne gekolamu omulimu ne gamuwamba nga gakulembeddwa Meja Mariam Mengistu ne gamuwamba ne gamu bajja bamukubira bulungi saluti ne bamugamba abeke ekiwandiiko kyagira ne bamugamba aweeyo obuyinza naga talina kyakola for the sake of revolution ajja kukola ki naye bwe bamugjaako ye n'abaana be n'abazzukulu be bonna babaziika omulambo gwe gwalabika nga wayiseewo emyaka nga bamuziika wansi wa kino ekibaafu laboratory bino abagagga bye banaabiramu bwatyo bwe yagenda. So President Museveni atera okugamba nti President Museveni yazzeemu ebbaluwa yawandiikiddemu endanga ayogera bwatyo n'ebintu yayogeddeko Walter Rodin mu Dar es Salaam ne Pekosi Kutesa babyogerako. Bayibe Pekosi Kutesa yagamba bali balwanyisa government y'Obote naye nga ebya GDP simanyi bikite babikwata ko bagala dignity yaabwe. So enkwata y'abantu n'engeri yonna ze okumanya nti President Museveni ono gwalonze nti era eno transition nja kumanya nga omuntu gwawadde obwa vice president nga muwadde n'obwa minister wa defense era nga Museveni we yajja n'abeera minister wa defense ne President Kagame era n'abeera vice president n'abeera minister wa defense ze wenjo tegeerera ani olonde kakati nno bwe twabadde ekkololo mukulaza speaker wa parliament Honorable Jacob Oboth waliwo bifaananyi byatambudde bino nga bayongedde okubeera nga biyitingana era bifaananyi bino mu kutambula abaka bangi aba National Unity Platform abalabiddwako nga balina abantu ba NRM nga banyumya nga baseka nga basisinkanye wabula ebifaananyi bino byaleese okubagana empawa mu bannayuganda bayitirivu nnyo nga bwe nkutegeeza enkyaneggulo naddala mu abo abaagala ensi yaabwe bannankyukakyuka kakati nga ombaka omu ku bo yono amanyikiddwa nga Honorable Jaden. Honorable Jaden ono ye mubaka akiikirira abantu b'e Kawempe North ewaali ow'omugenzi Segirinya Muhammad era nga erinnya lye ettuufu Honorable Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola yawangula luli mu by-election ne ku luno yazzeemu n'awangula wadde bingi ebyaliwo ne mu kumulayiza naye nga baamala ne bamulayiza kubanga yali awangudde. Kati wuliriza ono naku olwajjo yalabikiddwako ng'ali wamu n'omusajja ono amanyikiddwa nga Ofono Opondo omusajja ono mwogezi Nampala wa NRM era ebigambo bingi byayogeddwa nti ono yalya wabula nga tonnagamba nti yalya. Njagala nnyo sooka owulize sayidi y'ebigambo bino eyo ku mbaka ono Elias Luyimbazi nako nga tonna scrollinga ku revolution naawe politician yenna oba awagira politics kati kiruluuta akutte internet eno yes nkakasa eno analysis toyina wagirabye togenda kugiraba egenda kubeeremu so jiwa obudde oba bulina kubanga kino kitakuyamba kigenda kuyambira omwana wo. Statement za kiruluuta zikutte okugundiza abantu bonna naye mu Uganda njagala omanye kino tulina ekintu kye tuyita reverse psychology oba anti-narrative in play. Lwaki? Nti omuntu abeera akola ekintu ng'akimanyi nti nno kikyamu naye aba ayagala jjewo ekintu kyali mu kukola bakuliyetingayo narrative egenda okukwata internet oba egenda okutambuza media okugezaako okugjawo kiri kye babadde bakola. Ekikolwa ekyabadde kikolebwa ekkololo kyabadde kya legitimacy. So it is action versus words. Ona creating the words, creating the ebigambo kwayagala otambulize narrative ye ogezeeko okujustify nga kiki kye yabadde akola. National Unity Platform ekkololo babadde balegitimizinga Museveni nga president. Ngenda kwewolako eddakiika ze 2 ezasoose ezakiruluuta mu statement ye musinga okutuwaanira yamukubye munda. Yasoose n'amurecognizinga nga president w'eggwanga lya Uganda n'amurecognizinga nga president wa Uganda. Ono ayogera ebyo wa National Unity Platform nga revolutionary leader oba president w'ekibiina kye ali mu exile lwaki olwa democratic process ono gyatugamba nti yaleeta ono gwe yali recognizinze nga president wa Uganda katweyongereyo yeke nyini neye legitimizinga that is a self given legitimacy yajewadde nga ye MP wa Kalungu oshegere ekintu ekyo yona inajiwa bwatyo kakati ku Uganda kino kyotamanyi
nakugamba nti ba politician bano olulimi lwabwe butwa kiddamu olulimi lwabwe butwa ate always wona agenderanga ku lulimi lwa politician ogenda kumaliriza nga gwatomedde kati katumanyi wanene mange ebintu byabadde kolola ebyo it is an illegal government yabaddawo kiddamu it is an illegal institutional government yabaddawo institution yeno gye twogerako gye bayita batya parliament yabadde balonda bonna ababaddewo bali illegal asooka NUP yabadde illegal they are not supposed to be there okitegera then number B NRM bali illegal ne bwe yali legitimize nze nyini bwe wadde recognition ya president wa Uganda n'amusaba mbu alonde president ne capacity gye badde amusabiramu okulonda muganda we eri illegal etya muna Uganda manya kino njagala nkusomesa kantu kano manya abantu bana Uganda twirabira nnyo ebintu bino nabagamba tukole nnyo research tuyambise emitimbagano gino okusobola okuyiga then tujja kukolanga analysis eziri gundi nga tuli based on words tugamba nyaga bali legitimacy. In a democracy, ultimate authority resides with the citizens. A government is legitimized through consent of governed, which is expressed by the people through periodic, free, fair elections. Batugamba wano ntino consent oba legitimacy eweebwayo abantu okitegera eweebwayo bantu nga tuyita mu kalulu akabadde free, fair okitegera and transparent. Omwami ogwe babadde bagamba mbu alonde muganda we yabadde ono okugambe mu capacity gyasoose okwelegitimizinga mu nga ye yabadde rongo oyo kiruluta abantu b'ekalungu tebamulondangako kiddamu abantu b'ekalungu tebalondangako ku kiruluta wadde abantu bonna ababaddeawo teri muntu yali abalonzeeko teri constituent asobola kuŋŋamba timwalonda ba NRM ababaddeawo kabeere Museveni kennyini teri yamulonda okitegera nakugamba akafa akantu akuba kayita sanctioned opposition status mukama we ye yakamuwa kati kiruluta capacity gyabaddemu naye kennyini yabadde ayogera ku muntu ng'omuntu oyo yamuwa akafaako naye baamuwa buwi akafaako sika abantu eyo teyali consent y'abantu era mbakakasa kino senga tunaafuna rule of law nga tufunye gavumenti egendera ku mateeka teri MP yabadde atudde awo agenda kusigalayo kubanga tugenda kuba challenging nga tuyita mu mateeka aga democracy ne human rights kubanga ennondebwa yaabwe yali yakiyisa mu lujja nkiddamu ennondebwa yaabwe bonna ababaddeawo okuva ku president paka ku MP wansi asembayo nayo kiruluta gwe mutuwaanira eyakiyisa mu lujja y'amankwetu teri yabalonda okitegera ekintu ekyo ffenna tukkiriza it was a military operation tugaba tutya consent egaba weti the electorates yefe abalonzi citizens legitimize the government directly by voting their representatives muna Uganda abantu abaddeawo wabalonda Sodo Aine Kaguta gwe yabadde ayogerako abantu bemawugola bamulonda tebamulonda okitegera ekyo gwe yabadde agezaako okuleeta mbu yesimbe okuwa deputy speaker gwe yabadde alonda that same stunt yazanyibwa Honorable Namboze Betty Bakireke yagizanya mu 2021 nga ali alonda Moses Ali okitegera kati nono stunt gye yabazeemu naye wakuba munange ffe twerabira mangu okitegera ne twerabira ne cause gye tuliko wali omusajja oyo yakugambira nti they celebrate small victories then they forget that the same people stole their big victories kati muli mu celebrating ebigambo bya kiruta byabagambye an illegal MOP legitimizing an illegal president to give consent to an illegal MOP kyali mukola kiruluta is illegal banansi tebamulondangako atugambye Aine Kaguta banansi tebamulondangako ne Museveni tebamulonda kitegeeza cabinet yonna nebadde etuddawo it is a bunch of bandits bali awo bawamba democracy kugambe electorates etukiwa through ekyo kugambe tulonda akalwako balonda muna Uganda balonda ezo results zoze zibagira then number 2 tugende ku constitution byebintu ebigaba gundi tulina gundi 3 ze tuyimirite ku ne constitution kati bakugamba nti constitution yekikolete a nation's constitution serves the fundamental social contract. It outlines the democratic rules, institutional process that the government must follow to maintain its legal and moral authority. Abantu abo, they are not only illegal, but they are also immoral. Kidamu, eyakozeseza statement, nizebadazi abawereza, they are not only illegal, but also immoral. Kubanga, awe bali, teba meeting a constitutional principles, ezibafula MOP, bona tekuli reserve nga nogo, watenomu. Teri alondewa ngayitibwa mu constitution teri alayira ngalayirira ku constitution je batugamba okuprotecting bonna abali okuva ku president paka kuba MPs ababaddewo okitegera ekintu ekyo kugambe they are not only illegal but also immoral ne statement ziyakoze ziri immoral
kubanga ki ugambye constitution teyagobererwa womubuuza nti akalulu akakuleta ka meeting democratic principle aliyo inakulondebwa nga internet evuddeko nkugambye mu New Uganda gwayagala ekifo kya kiruluta weetegeke nononyeko ogenda kuteekayo omusango ogenda kumujjayo square nga tosena mu gwankiddamu mu New Uganda ayagala ekifo ky'oyo omwami gwe muli mu kutuwanya olunaku olwaliro tegeka mpapulazo ogenda kumujjayo mu parliament square nga terina kusikamu gwa senga constitution enabezzeemu okukola kubanga mukakasa ti okulondebwa kwabwe bonna ababaddeawo tekumeeting one the electorates abantu tetutwabalonda abo it was a military operation they were sanctioned those positions bazibabwe. Number 2 constitution ekasenga wabera irregularity na mukalulu kabera null void kitegeeza nti naye does not meet the constitutional process okuba nti ali awo kitegeeza nti kati o supportinga ki government ekyaba bandits kyoli mukola. Then tugende ku gundi esembayo tugita the independent institutions agenda okusembaza zino principles esatu otuyimirira tuna the independent institutions tugamba nti entities like the independent electoral commission kiteke mu courts, independent electoral commission, a free judiciary, and the legislative body ensure elections are credible and that the government action remain within the law. Kiteke de chintu echo remain within the law. Waliwe byakolebwa mu mateeka. Independent electoral commission mukakasi yali independent yali mu charge ya kalulu yali ejina kugambye no analysis toina ogenda gisanga atenga mukakasa togenda kugifuna toina ogenda kujijja okujja ko wano usigira amateeka ago galiwo so tufunye ani ego outlaw gwe bayita kiruluta nga agezaako okulegitimizinga na recognizing illegal president outlaw president then awe outlaw MP ekifo ekiri mu mateeka okitegedde ekintu ekyo. So before you get excited just know your cause kicho wajjako democracy ayogera atya okitegedde ekintu ekyo abona bali eager ababaddawo so statement zakoze it doesn't matter wabula badde agezaako kukolaki tutunulya nnyo actions zabadde bakola it was to give legitimacy babadde bawa legitimacy kwani Museveni. So this is how they play politics weba tebazanya ti always wabakola ekintu ajakala akudiverting ajje focus yo ku kituufu kw'olina okukola abikirye ekyo ekikyamu kyali mu kukola yakuwe narrative gy'olina okutambulirako. Ono omwami yabadde ne script nga mpandiike yazze nayo njagala tudde mu 2021 tujjukire honorable zaake Francis Butebe omwami osenga ekintu kyabadde akwate kyabadde ku script babadde tebasobola kumuganya wadde n'eddakiika ebbiri okusoma ekintu nawe wedde afuna ne time n'asiriikiryamu bw'ati n'asoma wamala okusoma n'asiriikiryamu n'addamu n'asoma okitegera ekintu ekyo n'addamu n'asoma so bwe batyo babadde bakuzanyira ku bwongo ekyo ekintu bakiyita reverse psychology and anti-narrative in play of which yakubye munda nti kati gwe wandibagambidde nti mulidde mu president olukwe bantu mmwe ne mugenda ne musisinkana Museveni ekintu ekyo mukikoze it is not only immoral but also illegal gwe ozze ku digundi bigambo byayogedde n'omuwana eyakoze kino. That is called the political mindset. Get off the political mindset. Otherwise, bajja kubaza bazanyira nnyo ku bantu mmwe temuswala uliriza Honorable Betty Nambooze byayogera. Okweyo tiimu ereetayo abalala. Ereetayo gurupu y'abantu nga b'omulimu gwabwe kulaga nti bannabyabufuzi naddala bemwesiga babi. Tebalina makulu. Nti bannabyabufuzi bemwesiga babi. Era gamba nti ono era afaanana nabali. Era eyo season dictator ajeyagaliramu nnyo nga bannansi abaali mwaŋŋanze basazeewo buli omu abeere private. Nga buli muntu omulimu gwe gwakujja kati ye dictator kyakola asponsoringayo group egumya bano nti kyemukola kyekituufu wamma ebyobufuzi bifu bonna Nambooze bebamu abo tolaba wano parliament yemujjanjaba bebamu era waliwo n'ekintu kye bakola nze kyambaddeko oyogera ebigambo ne babisalamu yes ne baleeta ebikumisi representinga bayongera okugumya bali nti ne Nambooze naye anti omulaba bagiyita 5 minutes before 5 minutes after 5 seconds before 5 seconds after strategy omuntu akusanga oyogera nga bwe mbadde njogera bwenti. Kaakati Honorable Betty Nambooze wazze wenkwagala otugambye nti ffe tuyamba dictator okukuba opposition eriwo dictator n'atuuka nga ali ku kaweweevu ebyo bibadde bigambo byo era n'otulaga nti tukwata mu vidiyo zo ne tusalako kapaati
ne tujja ne tukola musimanyi bayita 50-50 bichi mulina obugambo bw'oluzungu bwe mukozesa okudeceivinga abalala mukozesa ebigambo bingi nnyo okunnyonnyola akantu akatono bwe kati olw'okuba bannayuganda abasinga si bayivu oba okimanyi nti tebajja kutegeera naye ate okumanya muli babi nti naakuguddemu n'avaayo n'agaa naye wano Honorable Nambooze otulimba omunyiigira nnyo omuntu mulamu yenna wakiri ofunamu kafanso nyina ogaawo waayo leero banguddemu kanzireke ewaka nange mbirabeko kubanga okuva lwe twava mu kalulu akawedde Honorable Nambooze bayisizza parliament bayisizza etteeka lya sovereignty bill tobyogeddeeko awo ne tuvaawo ne bagoba abantu ku nguudo mbukubanga bakola ki ne bagoba abantu ku nguudo mbukubanga bakola business ku nguudo ne mukono ne batuuka tobyogeddeeko bali mu kumenya mayumba g'abantu nchana ggulu tobyogeddeeko lwe tukulabye lwovuddeyo ate ovuddeyo kutugamba ku obothi era n'olaganga bw'omuwagira okiwulidde kati oyagala gezaako tugamba oyina ekirala kye wabadde otegeeza jangu okinnyonnyola ensi kubanga influence yo fe abamanyi ebyobufuzi influence yo saawa zino ogikozesezza okuwa bannayuganda essuubi nti oba osanga obothi ayinza okuvaamu akalamu okusinga Anita Amongi ng'ate tukimanyidde ddala bulungi eyalonda Anita Amongi yaleese n'obothi era Anita Amongi byabadde ng'akola bibadde bimutumibwa abo abaleese n'oyo omupya kaakati ovuga bannayuganda oyagala bbawa ssuubi kulaga nti oba osanga mu palamenti kati eneddako obothi wanaabaayo ng'Anita Amongi taliiyo waliwo akalungi akanaavaayo kumba oba olimba kubanga ne munnayuganda eyazaaliddwa jjo akimanyi bulungi amanyi ebigendererwa bya muhoozi yakutta obothi yamuyimirizzaawo ng'obothi be bamu ku baasindika n'okupika n'okulaba ng'etteeka lyatogikwatako constitution likyuka saawa zino olowooza bannayuganda bameka abafudde ku kwongera bwongezi Museveni teeka eryo kumufevalinga abaaliyisa be bobothi kaakati saawa zino gw'oyimiridde oyagala gezaako tugamba nti wabadde otegeeza kirala njagala owuliriza ebigambo bino Honorable Nambooze bannayuganda bonnyonnyoleramu ebigambo ebimu njagala obeereko direct ojja obannyonnyole ng'obannyonnyola kutegeera so si ebyo byakudeceivinga nsi otugambe tukwata nnyo mu vidiyo zo ne tuzikwatamu kapaati akatono nze nina vidiyo zo ze nali nkuttemuuko nyingi era otugamba nti ogwoba otegeeza kirala ffe ne tulimba ensi si bwe kiri wavaayo n'otugamba nti gwe ne mu palamenti eya Uganda ofuna ssente ntono era mufuna ssente ntono mwetaagana kwongera musaala mu ggwanga eririmu abakalamojja nga bamanyi olikodinga nti bannanga omwaka guno abakalamojja 1,300 bafudde enjala nga tebalina kyakulya mweri eggwanga mwofunira miliyoni 4 oluyingira palamenti ne bakuwa miliyoni 3 za mmotoka owulira bw'olwalamu ne weka bakasujja eddwaliro lyonna mu nsi ku nsi kuno gy'oyagala gy'olaga era ku ssente eyaffe ey'omuwi w'omusolo n'oyimirira n'otugamba nti ate neze mufuna ntono mu butuufu oyagala ffe tukuddemu tutya okumanya muli babi temulina njawulo na Museveni bwe bakugwamu sirika ofunamu kafansonyi n'ogawo waayi leero banguddemu nange ndi mu kweyiya olw'embeera we can understand nayo muvaayo kaakati saawa zino oli mu kukwata baana bagezaako okunnyonnyola kye wakoze okunnyonnyola ensi nti kino kikyamu ovuddeyo saawa zino obasiiga nti bayamba Museveni okukuba ab'opposition abaliwa kiki Museveni kyakola ab'opposition kye baali bayimiridde ne balemesa kitubuulire nti atubaddengayo nga tulemesa Museveni bino byonna bibaddenga bikyama bukyami kati ku luno bannayuganda omukisa gwe bayina nti saawa zino bamanye ebigenda mu maaso olowooza lwaki bamanye ebigenda mu maaso
era ebintu ebyo byanafuya Museveni newankubadde gwe atamanyi byabufuzi osobola osigala ng'olowooza nti ate kati w'amaanyi nnyo kumbe munafu. Lwaki takyasobola limba bantu? Abantu bakimanyi, bamanyi ani mulabe waabwe. Osegedde naye lwakujja kwaffe mwe mwagala gezaako kutulaga nti olw'okuba bampuuga twabakuba bassemujuŋŋanda baani balukwago nti opposition twaginafuya. Uganda teyalimu opposition. Yensonga lwaki Kyagulanyi bwe yajja mwe mwamukatirirawo, bwe mwatuuka akaseera nga mulaba ddala kituufu bw'otaba naye tebakulonda ne mutandika okujja nga mwefuula bamwegulako. Ebyo ebintu bannayuganda baabiraba byonna, baabiraba era bannayuganda bakimanyi. Osegedde kaakati palamenti buli Museveni kyayagala kyekiyita ate mmwe gye muli. Kati munnayuganda oba okyamulimba kinti mulwana mutya? Kubanga constitution yonna okukola amateeka ge gasooka. Amateeka bwe gaba gakola owulira nga gagoberera constitution, then constitution ebeera n'omugaso. Naye amateeka bwe gaba tegakola kitegeeza dictator buli kimu yakisalawo. Bali abasajja bagobye MP waabwe munne wa sipiika waabwe gwe baleeta era ne baleeta owaabwe omulala. Oli olowooza lwaki baba bamugobye? Kitegeeza oli ayina byatatuukiriza kati baleeta ayina agenda okumalayo ebigendererwa byabwe byonna. Gwate saawa zino okutte influence gy'oyina. Buli abantu abakulonda bwe bawulira nti Honorable Nambooze awagidde both kitegeeza nabo bagamba nti Nambooze ono mukyala mugezi atekwa kuba ayina ensonga lwaki. Kumbe teriiwo, tewali. Oli Anita Amonge waliwo sanctions ze bamuteekako ayina gy'abadde tatuuka. Kaakati baleeta omulala agenda okutuuka yonna. Osegedde kyokka gwe baleeta abannayuganda batuuka akaseera ne bagamba nti abo tebalina kalungi ke batuleetera. Gwe ate oyimiridde oyagala gezaako tulaga nti ayinza okubaako n'ekyamakulu kyaleeta, kumbe temuli. Kaakati effe abakuguddemu abannyonnyola ensi ate olwanaga senga wali muntu mulamu waligambye owange